Lydia Zazmin kyaddaaki gwali naye mukwano amaze n'azuuka. Yes, ekumide ku mukutu good talent chokola kya kisingira ddala okubeera ekyakabi. Ate of course tusiima nnyo byonna by'okola ng'oyita mu kulaba videos ezikolebwa upload wano. Of course nawe tuguddeko olunaku olwaleero tujja kuba tukusaba obeere ng'osubscribinga nate buli kimu kisobole okuba nga kitambula bulungi, amawulire nga gakussa ng'awo wonyininyini w'oli. Yes, olunaku olwaleero nkuleetedde mwana muwala Lydia Zazmin bukyanga ajja mu celebrity line oba bukyanga afuuka omuntu ow'ettabu mu kisaawe ky'ebyokuyimba ag'amazima oyinza okuba nga naawe oli eyo tomanyangako oba towulira ngako muntu wamuyita girlfriend. And of course kino kibaddewo akabanga kangi era abantu abasinga bazze bamukkiririzaamu ne bagamba osanga omukyalo ono ekintu kyayogera kituufu kubanga yabadde ng'agamba nti ekintu kyasinza okuba nga afokasingako ebiseera bino kwe kubanga nte afokasingako ku music career ye oba okubeera nga just ekintu kyalowoozaako kwe kubeera ng'akuba omuziki, nti ebyakuba n'abasajja ye si byeyimu ku bintu byalowoozaako era ebyo talina budde bwabyo bungi nnyo. Kakati olunaku olw'eggulo of course mubadigidira olunaku olwa pate tuba tupaata buli ssaawa kuba ku paate. Omukyalo ono ayitibwa Lydia Zazmin yalabiddwako ne mukazi munne ono omukyala akola ku NTV of course ye Lynda si mulala ye Lynda. Balabye bulungi nnyo era ebifaananyi nga naye woobiraba awo nga baklozinze amaaso oba nga bagadde amaaso nga bwe beekisinga ekitegeerekeka nti kakisi buli omu yabadde akafiiringa. Lydia Zazmin abasajja bangi abazze nga like amawulire gaboogerako nti simanyi bamwagala biki naye ng'ate yavaayo n'abeera nga amawulire agatereeza n'abaganza abo sinaako gwe njagala era nabo bakimanyi tetwagala na just tuli ba mukwano. And of course olunaku nkugaye lwabadde lwaggulu bano bo bategeerekese nti balabika baba bali babisiyaga baba baki naye nga kirabika bano ababiri ba lesbian bo kubanga nga bwolaba ekifaananyi awo buli omu akutte munne mu kiwato baabo beekisinga kakisi buli omu akawulira banaye ekyabadde awo buli omu nga kwegamba kyawulira ku munne kyanjawulo. Tetumanyi oba balina stunt gye babadde bakola naye sikiwa nti kuba bano kubana ababiri balina omuntu eyeetaaga okuba nga akola stunt nga bwe bali already erinnya baalikola dda ate buli omu emirimu gye gimutambulira bulungi naye nga gamazima naawe olaba nga wonaabeerawo ng'okutte girlfriend wo oba ng'okutte boyfriend wo n'omukuba ka kiss kali kaluva okwaya n'obeera nga okafiiringa noono omukyala Lydia Zazmin wamu ne Lynda we batyo we baabadde. Kati kye sinaba kubanga ntegeera ani boyfriend wa munne ani girlfriend wa munne ekyo kye tugenda okubeera nga tetuddamu okubeera nga tukikunoonyerezaako naye nawe olaba akafaananyi bali mu mukwano guli gwe nnyininyini okutagambika. Lydia Zazmin watukubye akavulu maama kwegamba olinga agamba nti abasajja tebalina Lydia Zazmin lwaki okola ekintu nga kino naye enewe buli omu aba n'omukisa okukola ekyo kyayagala kasita obulamu bwe bubeera nga bujja funa essanyu era fonaawo geego genkusobodde okubeera nga nkutuusako wano ku good talent. Lydia Zazmin ne Lynda ebyabwe ate si biwanvu olowooza bano bali mu mukwano okutagambika nga nawe bw'olabawo akafaananyi kasobola okubeera nga koogera byonna byonna. Sigenda kubanga nsuukawo okujjako okubeera nga ntenyongera okunoonyereza ku nsonga eno tulabe ki ekituufu ekiriwo wakati waabwe babadde bali ku stunt oba mukwano gwe guliwo wakati waabwe. Gwe just kyolina okuba nga okola ku subscribinga wano nate tusobole okubeera nga tukutuusaako buli kimu ekikwatagana ku nsonga eno. Fonaawo sigenda kubanga nsuukawo bye.